Butandeje biriho obw'omuvugi wa motoka ya Fiso namba UBE 854D ebireye ko yire bashubuzi bakatare ka Buruwiki akatisengwe aremerirwe ate kagena go mu cyaro cya Cyabasegu mu cyaro cya Cyamangwara omugomboro ya Tsengwe mu district ya Kakumiro aharuguto rwa Tsengwe Kirundi twaje kubya wali tujya abantu badde abafudde ne bavaye tusala abantu badde babiri no twakomekeza kujya abantu abadde bafudde badde abantu musanvu naye omu yafiridde mu kubo ng'agenda wa mu ddwaliro yafiridde ne n'abalala bali bubi abalala batute mu bende abalala bali Hoima abalala bali Gayaza emiramo bagitutte ku Herese Center Kakumiro ate bonna babadde basajja abasajja naye nga mulimu abaana the juvenile abaana abakyali abato myaka 10 14 ne wabula tugamba abantu abadde n'abaana baabwe nga badde mu katale n'abakozi nga babuzi mujje tukwasaganye tunoonya abantu abo bamu abafunye mutubuulire mujje Gayaza ku poliisi mutubuulire nevugwa no driver utakamanyire kwayikireho ne bagira ngo brakes zanga kwata ko zangira kwata we yaguruka mu motoka yarugamu yareke motoka netambura yo omukaaga gwafunye bannanyini kulu twamaze okula postmortem ne batwala then emitumbi ebiri b'emirambo ebiri ekyalimu Gasha kwa Nwagaba Ambrose Katoto.